Minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi awerekeddwako minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Ky'ofatogabye kossa abantu abalala okukiika embuga. Bano olutuuse ne beesogga akafubo omutakkiriziddwa bannamawulire ne Katikkiro Charles Peter Mayiga. Katikkiro mu kwogerako ategeezezza ng'abantu bwe basaanye okutegeera obuwangwa bwabwe kossa n'okubussaamu ekitiibwa nga kino kyakuyamba okunyweza n'eggwanga. Bwe tubutegeera obulungi buli ggwanga n'ebyalyo ne bikwatibwa bulungi, Uganda enyirira okukirako ennyonyi muzinge. Kubanga ennyonyi muzinge erina ebyoya bingi bya langi za njawulo, naye kye kimu ku binyonyi ebisinga obulungi mu binyonyi Katonda bye yatonda. Katikkiro ayagala gavumenti yeegatte mu nteekateeka za Buganda ezimu gamba ng'ez'ebyobulamu kuba ziyamba abantu. Enteekateeka Obwakabaka ze bulina tezigasa Baganda bokka, anti era Kabaka si wa Baganda, Kabaka wa Buganda. Era Buganda erimu abantu bangi, sirowooza nti waliyo eggwanga mu Uganda eritalina bantu baali ono mu Buganda. Kale enteekateeka zino bwe zibeerawo, singa gavumenti eziwagira, abaganyulwa b'abantu bonna abali mu Buganda. Minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi asanyukidde nnyo ekya Katikkiro okulafuuba n'okulaba nga ebyobuwangwa bidda ku mwanjo. So in any country, identity is either exhibited through dressing, through songs, through all the other cultural regalia that Buganda has kept intact. So we want to thank you, Katikkiro. Yeeyamye okukwataganira awamu n'Obwakabaka batumbule ebyenfuna mu bantu. Ours today, this morning, was really to come and reaffirm government's commitment for further collaboration in strengthening the areas of culture, cultural heritage, cultural development, preservation of our identity and our language, joining hands together with the Katikkiro and the Kingdom in context of socio-economic wealth creation programs that is driving. Bano bagamba singa bakwataganira wamu Uganda yandiva ku mutendera gweriko naddala ogw'obwavu nedda ku mutendera oguli yaddeyaddeko. Hasfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.